So mwebale byonna abazadde mwebale kutwala abaana ku ssomero. Waliwo abaana abamu be nawudde tebannaddayo, abalala baabagoba. Ogwo musaala gw'olina okwetika. Mwana oyo agende. Ate gw'atayagala baana kusoma, omwana omuleetera okuba nga waliwo omwana nga fiizi zibuze, ne wabaawo omwana nga omuzadde tofaayo bufi. Ebyetaagibwa ebisookebwako weebiri omwana ogenda. Omwana ono olina ebintu ebimu by'omuggyeko byeyandiiza, wabaawo skills, practical life skills nga alina zijja ku ssomero. Ayiga okubeera n'abantu, abaana bali mu boarding bayiga okwerabirira. Away from parents, independence eyesinga eri mu baana abali mu kisulo. So ojja kusanga nga responsibility, time management byonna omwana biyigira mu ssomero, tabiyigira waka. Ewaka nze nzikiriziganya n'abazadde, omwana nga omudde n'omuleka ne yeebaka paka zaawulira nti kati obwongo bukooye mu buliri kanzije awo mu ebyokukola. Atonnala basobola okusiibamu. Anti awo omugyeyo kati naawe omupimira ku budde naye omuleka n'awummulako. Omulekayo n'akulaga nti yeebaka kalamba. N'akamala. N'avaayo okulya n'addayo. So muyigiri kale omuwaako obuvunaanyizibwa bw'alina okukola aleke kubeera nga ate naye talina kyakola mu holiday, naye omuwamuko kawaazi nawe omulamu. So essomero lino ligenda tuyamba abaana balina routines ze badeveloping ezibayamba mu bulamu ez'ogolokoka. Ffenna tukimanyi bwe tugoloka ku makya tugenda ku mirimu, naye abasinga ojja kusanga bakimanyira kuva mu ssomero. Agoloka n'agenda mu class, agoloka ayina ekigendererwa buli lunaku, oyo omwana asoma.